Yes, tubebaza abalungi abatambulira ku Dubai ya Uganda. Tuba tukomyewo ku ekiva Dubai episode ey'okubiri. Ansomera muli fit. Eyo twagadde tubesinga ennyo kusomesa ate nga tukwata ku bintu ebiri mu Dubai muno. Bantu bangi muli mu Dubai. Tomanyi we mulina kufuna ssente, tomanyi we mulina kuwa nti mba nezaza okuwola ssente niza zifuna ntya. Muli awo oli abeera awo nagaki nti bannange nze njagala kugula ttaka naye omwezi bwe guggwako seeka bw'anaaba afunye miliyoni nja kujja kuseeka miliyoni 2 ngendeewo ajja timuggyeko miliyoni 3 ng'ateeko ngola ettaka. Mukola mubalira ku ssente za like n'okola ebbanga ddene nga tobalira ku ssente zo, tobalira ku musaala gwo, obalira ku ssente z'abalala. Kuba bwe bataakuwe ojja banyiigira. Tulina eboozi bwe tuzze tuwulira ebbanga tumaze mu Dubai nti oyo omusajja oba aliwo abasajja abajjanga bamala okukola mu Dubai ne beewola miliyoni nga 75 n'adduka nga tazisasudde wadde Uganda mu vacation tadda. Kitegeera tuleka abantu bangi naboogereza emboozi nti oli yeewola bamala omuwa tadda adduka buddusi ne ssente abamu balimba abamu bagenda Canada tuba tuwulira sitole bwe zityo. Kitegeera leero ekindeeso njagala beeko ne kye mbagamba ku ngeri y'ofunamu looni wano e Dubai. Buli muntu asobola okufuna looni, buli muntu nejja asobola okuliteeriya ne class. Kitegeera ebika bya looni wano bingi, banka nnyingi nnyo eziwola abantu, kisinzira oli mu banka ki. Kitegeera ati weewaawo waliwo n'abawola bamanerenda we bali. Kitegeera so bagenda ne bakuwa ssente naye ekindeeso njagala kubagamba ku banka n'engeri banka zeziwolamu n'engeri gy'oyinza okuggyayo ssente. Naye otanyiigira munno kuba munno ssente ze naye afuna omusaala gwe ng'alina pulaani. Kitegeera abantu bangi mudde n'okola mu mwezi mulamba n'eggwako nga balidde ku ssente z'abangi. Toli tonyumya nnyo naye obala kuba omumanyi muganda we jaga muganda wange ajja kupa miliyoni 4 ngule oba miliyoni 5 oba 3 ngule ki ngule ettaka. Naye ng'obadde osobola okubanga olina weewola ssente n'osasula fiizi z'omwana n'owola ssente n'osasula ennyumba n'owola ssente n'osasula n'obaako basic needs zosasulira omwana wo. Kitegeera waliwo ebintu nga byangu nnyo osobola osasula omwana n'ewaka n'oweereza ne ssente waka. Olidde looni wana abasajja balina ebintu by'enjawulo nti zino ensi bazikola ziri systematic. Omuntu yenna ng'akola waliwo ebintu bakuizingira nti wone kye bayita credit card nti kati gwali eyo osobola okukwata kaadi nga tolinako ssente zo wadde n'ekikumi nga gwe kyokola kimu genda gitapinga oba yagala mmere tapinga nga n'okugyayo akasente ezimu ojjayo ku credit card. Naye nga credit card babanga abakuwoze nti bakwata kaadi eyo ne basinga balina banka mwemanyi baba apply for credit card bibaawo nnyo. Naye nga kiri banka eyo kyebegamba nti osobola okukozesa ssente ezo kuba ojja zisasula omusala gwo bwe gujja gye gukola ki gye gugenda kisinziira contract bweri. Kitegeera engeri gy'ojja understandingamu n'engeri gy'okola ki gy'okolamu ebintu. Ssente zaabwe olina osasula naye tebazitwala lumu bazisasula mu kibanja mpola oba osobola okugamba nti ze bwefuna omusala gwonna gugendewo naye soosigala nga ntambuza obulamu, soosigala nga ndya pate, soosigala nga njooga nga sibaddeeko mwavu. Naye ng'omusala gwo bwe gujja okola ki. Abantu abasinga abali mu Amerika abali mu Europe abasinga bageze mu looni ne bayingira amabanja ge batategeera. Katonda Dubai waliwo kye bayita tabi. Tabi ekolera nnyo omuntu oyo akola nti bw'oteekayo emirates ID yo nga you have a job tabi oba for example yagala kusasulira munno visa osobola osasula visa bwe ziba miliyoni 2 osasula emirundi 4 mu nnaku. Kati buli nnaku asatu zinaku nga 12 bamaathi oyo kati naku 12 kitegeeza buli w'osasula emitwalo 5 bakuwa ennaku 3 mu lumu oba 3 n'oddamu n'osasula ennaku endala n'oddamu n'osasula payment endala. Era bwe bityo yo tabi bwetyo bwekola. Abantu abasinga abajja ebintu ku Amazon, abantu abasinga abajja ebintu ku Temu, abantu abasinga abajja ebintu ku Shein, abantu abagula ku AliExpress simanyi. Naye mwenna abasinga abagula entunula ne mukimanyi nti you can pay in bits. Koga bagezaako ekintu kyonna okugezaako okuyizingira abantu obulamu biri nnyo mu Amerika. Kitegeera nti nojja tosobola sasula TV n'osasula TV ne bagikuba ku kibanja mpa n'obanga osasula. Naye kinyagala batala ku kibayita looni nti mu nsi ng'eno eddungu lino gye tubonaabona n'omusana gye tunyigira abantu abataagala tuula buli muntu ono ssente zaagala nnyo. Era bw'ofuna omuntu asobola okugamba kwata ssente kitegeeza ali talina pulaani naye mulekera onyigira abantu kubanga buli muntu yenna afuna omusala aba alina pulaani. Kye tukeeze tugenda tukola ki bye tukola.
banka zino zatiko institution nti bw'oba tonnafuna ssente ng'ofunye emergency osobola okubaako banka gy'ogenda oba banka gy'oterekamu ssente oba banka omusala gwo gye guyitira n'ojjayo ssente ezo ne zikuba nga zikuyamba kati ku bulamu bwa bulijjo okusasulira muganda we visa kuyambayambako bano kasita oba ng'olina empapula ate sobola n'owola ne ba visa basobola obbawola abagenyi bana ba visit visa waliwo banka esobola okuwa ssente weeziri just mwina kukola research so ekineseero njagala mbanyonyere ku looni ani alina okufuna looni n'ani atalina kufuna looni na looni eno ejjeetya era emisale gyayo n'engeri gy'ogifunamu erikola ki era naki ekyetaagisa omuntu okuba ng'akola ki ng'afuna looni kitegeera so nga sibatutte wala looni zino ez'e Dubai zirina eligibility criteria. Eligibility criteria ntegeeza nti waliwo ebisaanizo ebikuleetera okuba nga omuntu ali mu Dubai you can apply for a loan. Kitegeera nti bano abasajja bamanye n'ensi tuli mu nsi y'abakozi era bamanye nti omuntu alina okuba nga ali wano akola ali ku myaka ekitono ennyo 21 so kati okuva ku myaka 21 paka ku myaka nga 65 baba basobola okuwola ssente wano kyekimu ku kisooka ekisaniza ekisooka naye waliwo banka ezimu nga zisooka ku myaka 25 zo ne zongerako mu bbanga so kati gwe omulimu gwe guba gwagenda mu banka eno omanya process yaki ya loan ne mutabera kuko ne bakubalira bintu osanze agent ku kkubo n'akuyisayisaamu n'ogenda n'olya bbanja gy'otakola kino otateekwa n'olaba bintu online no applying aba applying waliwo emyaka ku myaka 2 egi emyaka gijjo tubana gyo ku passport ekitegeera so ekirala omuntu yenna okufuna looni wano mu Dubai olina okuba ng'olina residence weewaawo waliwo banka eziwola abantu abatalina ki residence abalina passport si bw'oba bakolamu embeera kyeko oba tosobola fuluma kitegeera kati banka zano zikonsideringa nnyo omuntu alina ki alina Emirates side bw'oba ne Emirates side oba residence kitegeera ate waliwo eziwola ne ba non-residence abatalina Emirates side naye gwe bakuwola ku condition nti oliwo ebbanga ki ndiwo emyezi 2 naye gye emyezi 2 wegiggwako nga tosasudde tofuluma kitegeera so zikuleetera ziba naye omuntu alina ID abasobola n'okugendako ku vacation nadda n'asasula ebbanja lye kuba omusaala oba okola ki ebyowulira nti oli yadduka naye yonna nja kutwalayo omanye ddala kituufu abasajja bye bagamba badduka nga bituufu si bituufu level ki byonna tukyatambula buki ekitegeera waliwo kye bayita income ekitegeera oba kye bayita minimum salary requirement ate zino zo zivaalinga okusinziira ku bank gy'olimu oba banka gy'oterekamu ssente tuula tuwogere nno Dubai Uganda bantu abasinga mubadde muwulira looni simanya nina ebizibu nina muganda wange bali meviza osobola okugyayo looni muganda ne bamuwaki ne bakuwa looni osasula muganda n'ojja maama omukizibu n'ojja muganda omuzibu n'osasula akataka n'osasula mpola mpola bagula amataka ga kibanja mpola ne waliwo ki ebiseera ebisinga banka esinga mu UAE I repeat banka esinga mu UAE ziwola omuntu munansonyiwa banka esinga mu eziwola omuntu alina afuna milioni 3.5 geje eyo 3.5 yewa waliwo n'abambuka kampani n'ebisigadde ne basically diramu 3.5 bw'oba oliyo eddoboozi osobola ofuna banka oba ofuna looni n'oba ng'osobola okugenda newola milioni 5 10 oba ofuna 3 newola 5 bwotyo nga bakimanyi nti ggwe mu myezi 2 ojja kuba bamaze myezi 3 ojja kuba okoze eki bamazeeyo batunuulira nnyo employment stability nti omusajja gwe tugenda owola ali mu kampani ki kampani eri stable ya gavumenti oba ya bwannannyini bweba ya bwannannyini eyimiriddewo etasize zino kampani simanya mu dry season tukola mu wet season ne tubanga tukola ki tetuyingiza bulungi kampani ezo bazeewala so nga okolera kampani bagiweeyinga ate nekira baagala nnyo kati nga baweeyinga kampani employment yo oli stable toli stable ne batunya nnyo ne duration ebbanga ly'obadde ku mulimu
kyono omusajja tugenda muwola ssente zaffe naye amaze ebbanga ki ku mulimu bannayuganda tunazanyika kulya looni omulimu ogwo ogubaddemu bbanga ki oli stable are you there for a month oyinza okuba tebagenda kukola nga wakagenda ku mulimu myezi 3 tunayita na probation otandike kulya looni gw'atanayita na probation tomorrow basobola okugamba todda tokyafuga gwe ne banga bakumaze bakugjeeko engalo ogenze kalasi ng'osigaza okutambula n'okudduka mu Dubai na bbanja ly'abasajja naye yo tabia ekuwola ne bagoba ne banga ki waliwo ne kye bayita credit score nti obakeberako credit score abasinga kijja basumbwamu nti obakeberako mu byuma bya Dubai mu banki za Dubai tolina bbanja osasula amabanja go osasula mu budde wali weewozeeko nti bwe bwowola wazza ssente mu budde ki they look through a lot of stuff segera to find the right eligibility okubanga nti batunulira age limit nti 21 to 65 years ne batunulira residence are you a resident oba are you a resident of UAE are you a resident of UAE ne bajja ne bagamba ne batunulira employment ne batunulira income ne batunulira credit score I told you they look through history check. They do history check. Have you ever taken a loan? How long did it take you to pay back? So nekibayambako kudiringa n'omuntu gwe bakola ki gwe beeta kati bena tubiyiseemu ofuna 35 oli resident olina emiresa ID odde ku myezi esukka mu 6 bayita da probation tulina kubanja bakubanja obasasula kati tugenze ku documents Dubai Uganda subscribing liking nga tewali budde katwatanise kusomesa kilikinga ku pesa tubenga tukola kitugenda maaso tetusasuza ne tukisasuza subscribing ani akaseka natuka nga tweta go basa suzo subscribing nga tujja bagamba musasule kisazo ne tusasuza kilikinga ka pesa tugende maaso baba nnyo abayina ekibuuzo kyonna about the loans sula mu comment section nja kuba nkuddamu bulungi nnyo kubanze nfuna obudde n'ensoma comment zange neziremu abantu muli. What do you need to have okubangu documents zewetaga okubangu okola ki which documents do you really need okubangu ofuna loan mu UAE? First of all passport bagamba abannayuganda mwenna abalina passport enkadde muzirenewallinge kitegeeza olina okubanga olina valid passport buli muntu alina passport ziri eza green tosemberera banka yonna togenda ku online gundi yonna muze njagala loan z'abantu abalina passport eziri valid nga first document gyolina okurepresentinga yo wali. Ekyokubiri UAE residence visa oyina visa aba freelance abalina freelance visa yes freelance visa yo is it stable? Do you have a working job? Oyina banka gy'oteekamu sente nga zigendayo passport freelance UAE visa oyina okuba ne visa tebagala wa muntu gwe bagenda gukwegoba n'emisinde mukwano nga tuvudde awo tugendagenda ku kintu ekirala oyina Emirates ID wano e Dubai kola buli kimu kyovala abantu abasinga agamaze kankole freelance visa digital visa tuyita freelance visa as employment neba ne ID okuki ku bina kuba ku nsawo emabega anansonyiwa neba ng'ogirina ki ID wano emabega nti nebanyimiriza ate n'ekirala nti olina okuba ne salary certificate nti ogenda neyogera ne babosi we nebagamba munnange njagala kwewola kasente musasula 3,000 nina olaga banka nti 3,000 nzifuna baba agala kulaga kufuna proof kigwe tuwa sente kituufu afune 5,000 sente zijja salary certificate nejja nti omusasulidde emyezi 6 tukyamusasula oba okategedde simbula embalaasi. Bank statement ogenda okubira ADCB nobaga oba NDB nobaga abasajja oba mashiriki nobaga abasajja njagala kufuna bank statement ya myezi gyange 6 emabega. They can take you through kubanga tubirotoma birungi nnyo balina abasajja babeerawo 24/7 okuyambako gwe munnayuganda ali eyo okuyambako okutwala okuyambako okufuna buli kimu kyetagomanya ku bank bakola they receive calls anytime
pozi ekiro babeebase nabo oba nabo balina shift simanyi ne babaako. So kyolina okukola ng'omuntu yenna ali mu zino ensi zaffe, olina okuba nga osooka okuba essimu ku banka ne bakutambuzaamu place this, do this, do this, what is this, what is your bank, what is your age, manya bakozesa banka bakuzaalamu akakide ki ne bakuyambako newa ng'osobola ofuna bank statement. Oba olina bank app ya bank osobola okuyambako n'oyitira newa ng'ofuna bank statement yo. Okitegeera? N'ekirala olina okuba ng'olina proof of employment contract. The proof of employment ojogera ne babosi ne okuwa employment contract yo newa ng'ogitwalira abasajja oba n'ofuna letter of employment. Waliwo kye bayita utility bills. Utility bills e Kampala kyo kyogamba mbu oli bagamba mbu ettaka lirye kati kambazzeeyo eyo. Oli bagamba kandi Uganda ettaka nagula ettaka bakubuuza ku ttaka kw'oli wasika amazzi tap nti abantu bayinza nti kukikwata nti oba wagula ettaka osobola osika amazzi gano agaki aga sewage small organism corporations. Nannyini ttaka atwalayo ekyapa kye n'agamba njagala mazzi. Wano waliwo abantu kati nga owuninga ennyumba bed space erimanyago biki zezo utility bills. Oba utility bills baga nti ono asasula amazzi asasula ddewa ku bantu abamu asasula ddewa akola ki nti basobola okufuna location yo nti obeera wano oba noyogera ne akola ku bed space yo. Abantu abasinga tebabyagala bodduka. So kati oli nakwata nakuwa nagano omusajja asula wano nze abeera naye era tubeera wano naye. Kikolera nnyo ku bantu abasula mu apartment. So otwala apartment number natera ne contract ya apartment ti asasula amazzi asasula ddewa n'ebisigadde okusobola okumanya ki kiwetaaga. Waliwo kye bayita additional requirements nezo zivaalinga kitegeera nti waliwo ebirala byewetaaga n'ebyo like bisinziira ku banka kijogenzeeko banka kyejogenda okowolamu ssente n'ebisigadde. Ekitegeera nti waliwo kye bayita minimum loan. Nti olwo banka ezimu nga zigamba nti ffe tuwola $10,000 tetusukkawo. Ndi ffe tugaba okuwola omuntu tumuwola okuva ku $1,000,000 mpaka 10 tetusukkawo. Weziri ndi waliwo kye bayita interest rates. Kitegeera nti waliwo interest rates zebawa abantu abafuna omusaala omungi ne zebawa abantu bagenda okukola ebbanga eddene nga bakyasasula ssente. Nze nsasula myezi 2 gweyo rates zo zijja kubako waggulu kuba bbanga lyo ddene lyomala nga tonnasasula okusinga omuntu afuna omusaala omunene nti ye mu myezi 2 ajja kuba bamazeeyo yeeweze bu $2,000,000 afuna emitwalo 15 nga genda basulya myezi 2. Okitegeera kati oye bajjamu tunula nnyo bamusa bajjamu wane rate ya wansi ti munange tuteremu emitwalo 3 kati nkuwa example yewoze 10 egya Uganda olina agamba nteramu oba newoze ddiramu 5 ntono nnyo ezo wewoze ddiramu owoze omutwalo gwa ddiramu olina agamba wewoze mutwalo engeri gy'ofuna emitwalo 15 nteramu omutwalo ogwo gumu wanja emitwalo egyo 3 kati gwe afuna 50,000 nga wewoze 8 ojja tuwayo omutwalo lwa nsonga gwe sente zo ziri wansi akitegeeza gwe yeetaaga naye omuntu alina sente nnyingi aba teyeetaaga kyovola bo ate bano bansasulira mu bbanga ddene gwe ssebo togenda sigaza sente zaffe for a long time. So they are capable bakuteeramu sente nnyingi z'oba osasula. Ekitegeera nti olwo kye bayita insurance nti waliwo abantu abamu nti bw'ali ebbanja obayo ka insurance fee k'osasula nti akakuyambako just in case nti sente ziganye loan insurance ye kuyambako kubanga osasula loan eyo tiwezigaana nga zikutuusa n'omulimu guweddewo bitabuse bakutwalaganya ebijja bitalaze obadde ku mulimu oguluddeko bwe kimu kitambula bulungi tubaka abantu abadde bed space nga ziringa 2 nezigwawo omulundi gumu oli abadde n'omulimu n'akola byakoze ne bamukasuka abweru. So
ebintu bwe bityo ebikuyambako okuprotectinga leero omuntu yenna abantu abalooninga ssente bagamba kiba kinyoba n'insurance ng'ogenda olya looni bayinza obutatwala kizimbe kyo bayinza obutatwala bintu byo n'okuyambayambako omuntu eba biganye lwasa kyekyamulema tyagana ofuna loan insurance n'abanga gundi bagitwala kati mbatwala ku kye bayita types of loan loan bika bya loan ki byoyinza okufuna ku ddungu kuno waliwo kye bayita personal loan kye bayita personal loan zino z'ogamba nti kati nze nga tempo njagala loan nekyo gyetaaza zibaanise kiwa zo loan z'okirya ekipindalo nti zo zibaanise kiwa eziri personal zibaanise kiwa nti basobola okutwala ekintu kyo ye ebiseera ebisinga zo teziba na kintu kyo oba weewoze kini obuyinza okwewola nti njagala kwewola lya KFC zibane oshageya ziba for various purposes ziba petty toliyo kuba waliwo kuba kulooteke mu business kati nkigezaako okifune oli asooka ola nti atika mu business eba purposeful n'oli asooka ola njagala lya KFC njagala kutwala bakazi awo njagala genda Georgia kujoga njagala ebyo zizira okuba zi personal noze bayita car loan ziri sekiwa ebiseera ebisinga oli agenda mu motoka n'agamba kati njagala Bugatti bano abasajja abasinga bemulaba abagaga bemutya badoni bamuyita doni ani ono doni Rajabu bamuyita yita badoni babeera mwezi emmotoka nti agenda najjayo Bugatti n'agisasulako oba n'agikwatako omukono n'agisasulako ssente n'asigala nga asasula mpola mpola ng'omusale bwe gujja kwajja zo ziba sekiwa nti naye ziba ziganye okuggwayo balina ebakola ki balina ebakwasaganyako noba nga ssente zikwaye tokigwamu nnyo mayeko emmotoka nyingi osanga emmotoka empya oli yagisula mu desert eyo ez'e Dubai mu ddungu n'adduka abo nalinyenye n'atadde abantu bangi bapaakinze emmotoka no parking zaffe n'atadda nga mmotoka ya bengi n'atajja gikima because yamulimu mmalayo ezo looni weeziri kitegeera waliwo gye bayita home loan nazo ziba sekiwa bano abagula ennyumba njagala kusula njagala ka apartment n'akagula nabanga akasasula mpola with time bagamba aka Bannayuganda beeraliikiridde bagamba ate baneekatifu abali mu accommodation bw'ogamba car loan muganda wange tomanya leero wooli enkyo oyinza okuba ng'oli ku level wano enkya n'obeera wano bantu bangi betoya ababadde mu faamu nga balima atweko bantu bangi bali mu gyeberaali mu accommodation abaana bagyeberaali mukole nnyo big up just mufokasinge abasajja bakwata muve okugenda nnyo mu bakyala abo wadde nabo baba banoonya ssente so tubeere nga twebeereramu looni y'ennyumba looni oba gye bayita omulonizi abantu abagenda okugula ennyumba oba kye bayita business loans nti nze njagala tandika ka business nineetaaga ssente bweziti okubanga nteeka mu business oleka abantu Bannayuganda balina business oyagala kutandika visa company oyagala kutandika mpombo kutandika kulya kukola restaurant biki business oyaze mina ez'enjawulo gye bayita business loan nti weewola kutandika business okitegeera yo aba entrepreneur ne bayita SMEs okitegeera basobola okuba aba entrepreneur nti nina vision nti bwentunulamu nti bwentendeka ssente wano okusinziira ku plan nsobola okuteeka ebitambula nga byatambuddewo byokiwulira so kati ngenda kuyamba ku popular banks wano mu UAE zoyinza okufunamu loan waliwo Emirates NBD eyo yabasajja mwe mutereka ba Maktoum n'abasigadde n'abagagga bonna mu Emirates NBD bw'oba tofuna 30,000 n'okwambuka olina okunnyonnyola ennyo okuba ng'oteekayo ssente kuba bajja kutuma bank statement ne just n'okuterekayo ssente olina okuba ng'onnyonnyodde nnyo kubanga kampuni yo ekweyimiridde kubanga egamba omusajja ate bw'obagamba ofuna 30,000 zigendeyo wakyaweewo oba kye bayita Islamic Bank gye bayita abamu gye muyita DIB tuzirabye nnyo wamu era nayo banka y'abasajja wo gye bayita Abu Dhabi Commercial Bank eyo ffenna mwe tutereka mwenna baakayola wakyaweewo ffenna mwe tuteeka mu NBD oba mu ADCB ena ne metro station before Bujuman eyo banka ADC kayo nze nno nali manyi oba ABCD kyantwalira ebbanga okumanya nti bagiyita ADCB bakinyola mu Abu Dhabi Commercial Bank y'abasajja ba Abu Dhabi
waliwo kye bayita Mashrik Bank. Mashrik mugimanyi? Yes, yemu ku banka esinga ATM eno mu baavu eno mu Deira. Ye tojja sanga banka NBD ng'eri nnyo muno, ziyinza okuba mulimu 2-3. Abantu bena abali mu Deira mumanyi Mashrik Bank kuba yemu ku esinga zi ATM muno. Waliwo kye bayita Standard Chartered UAE, eri mu Africa gye ziri ezo Standard Chartered. Ziri around the world ne mu Europe gye ziri banka zo baza Abangereza baza abaki. Waliwo gye bayita HSBC. Oba eyo etegeeza ati naye weeri osobola ogitambulirako n'onyonyeza nobanga ogendayo n'osaba looni. Banka zeegambye osobola okufunayo looni naye buli banka olina okuba n'ebisaanyizo by'enkugambye toyokya. Waliwo kati application process oyinza okuapplyinga otya? Banegamba otunyumiriza banka ne tuapplyinga. Osobola okuapplyinga online. Waliwo kye bayita online application. Ogenda ku website ya banka noba nofuna mobile app. Abasinga tulina mobile app kyobalaba osobola okukwata wano n'okola bukozi bwo tatata n'oweereza ssente wano tatata n'oweereza ssente wano n'osasula ennyumba n'osasula n'ebisigadde gye bayita mobile app. Osobola ogenda online. Waliwo kye bayita branches oba waliwo kye bayita branch nti kati waliwo fa abakozesa ADCB tukimanyi nti ADCB erina banka ez'enjawulo. Waliwo banka eri ku Deira City Center ku metro oyingira buyingiza awo mu kazimbe oyingira yingizemu ekyo ekizimbe gye bayita batya bannange eyo mall eri awo n'ogenda. Waliwo branch endala ya ADCB eri wano ku Abu Dhabi, eri wano ku Ariga. Just bw'ofuluma osobola ogenda no bankinga ssente n'ebifo ebirala eby'enjawulo. So noonya just online awo njogedde baani NBD. Waliwo branch awo ku Union just opposite eri awo waliwo ekizimbe kya NBD emabega wa kazimbe kya nga ku Union kumpi ne Clock Tower just awo. So ogendayo nobanga nawe osobola okukola byokola ku NBD. Wali kumpi ne office za Etisalat by the way. So nga tuvudde awo waliwo kye bayita phone banking. Osobola okukola customer service nebanga ekuyambako nobanga obimaliriza. Waliwo ne kye bayita loan advisors ne consult with bank representative bateeka ku metro stations bateeka ku ebifo ebyenjawulo. Osobola ogende ne ku gundi kwennyini ku bank oyina osobola ogendayo era bw'oyingira ku banka nga ADCB ng'omaze oyita ku bamakanzu abangi waliwo abasajja abatuula awo osobola ogenda ne bakubrief ne bagamba musajja gwe tojja sobola tegeka wano oyina ennaku nnyingi genda otereke erimu ADCB wano tojja sobola tegekawo oba terekawo n'okkiriramu ADCB n'otekayo ssente zo kibaako ne kikukyambyeko kikuwonyeza stress n'ebisigadde gwe muganda wange awulira. Waliwo kye bayita tips kati kabawe ku tips nga tonaba ku applyinga bank sooka kebere credit score zo nti ndi mu mbeera ki nina ebbanja lye nnina okwewala stress nga tonnagenda kwewola mu banka sooka okukebere nti ADCB egabira ku rate ki, Mashrik egabira ku rate ki, Standard Chartered egabira ku rate ki, NBD n'ebisigadde zigabira ku rate ki, Dubai Islamic Bank egabira ku rate ki. Osobola ogenda mu banka ng'esobola okuwa rate ennungi nti oba waliwo banka egabira nti bano mbajja ku miliyoni 10 zizaayo 5 mbongeramu 5 so ogenda nga bagaba 10 ogayongeramu 2 so olina onoonya rate bagabira ku gundi ki bagabira ku muntu wa musaala ki bintu byanjawulo. So buli banka erina standard kweyimiria okubanga tenakola ki tenakuwa sente. Oba munfuna subscribe nga likinga tikinga.